Fadi TV jimbandiza mwena abagifollowinga agakagwawo Furufiga bamuli bubi. Polisi elimu kubanga emuyiga bamututte mu kooti nsonga za simple ke. Ngenda kwambi kutuusaako wano ku Fadi TV nammere ali bubi Furufiga mulirwe Futurwide Center bano bajja kwesobola boy. Namulabe nga Furufiga bukyanga yipanko ndajja mu malaka babba. Byatandikira ku nsonga za ajali. Nammere jukira yali ku side ya Ajati gye byatandikira mpaka nakakati beetwalaganya okufaako obufi. Nammere yamutene mu kooti ng'agamba nti yalemera omwana wa Simpoke. Simpoke tanaba kubanga avaayo ku nsonga zimanyi Simpoke baamutiisatiisa bamuwayo n'akasente ng'avudde mu kkomera okusirikira ensonga ezo naye nga ne Simpoke akimanyi nti omwana wuwe. Kati Nammere Justin Nammere agamba nti Furufiga lwaki ogaana DNA test? Jjukira waliwo information eyafuluma mu bbanka eriise emabega ng'eraga nti DNA test zaafuluma ne Furufiga nti yakola ki? Nti yazisirikira. Bbanka eriise emabega omwaka onozanga gutandika byaddamu ne bitrendinga. Jjukira Simpoke yali agala kugamba kopi ku DNA test. Furufiga azigaanira. Furufiga agamba nti DNA test zaakomawo nga ziraga nti omwana si wa Simpoke. Nzingamba Furufiga just alabanga ka Simpoke akaba kamuswaza okuba nti nno ke kataata k'omwana we. Naye nga tejjukira yakkiriza ne bakola ki? Ne bagwa mu mukwano. Kati awo simanyi lwaki aba atya Simpoke okola ki? Okuba taata w'omwana we. Kali Justin Nammere amuli bubi paapa. Amuli bubi left right center. Kyamukola kikambwe. Gye binaakomekerera onaawulira omukazi amuli bubi. Yamututte mu kooti bana ba Erigon simanyanga advocates maama bamututte dda mu kooti era Furufiga kooti yamuyise ndowooza bagenda kuba bateekateeka ennaku z'omwezi bagenda kuba nga batula mu kooti. Manyi Simpoke akyaganya okuba nga adda mu bintu bino naye Nammere yabimuzzaamu. Nammere agala bakole DNA test bulungi bagende ne Simpoke ne Furufiga ne Nammere ne bannamateeka ogenda okukola DNA test zifulume bulungi bafune abasawo be beesiga bakole ki? Bazikole nga si basawo ba Furufiga kubanga Nammere agamba nti abasawo Furufiga bayakozesa omulundi ogwasooka okukola DNA test nti baali basawo bwe nti era yabasasula yababribinga yabawa enguzi. Agamba nedda omulundi olugenda okubanga tuddamu okubanga tukola DNA test nti tufune abasawo abalala tufune okola nga Furufiga tabamanyiiko wadde sigala amalwaliro ge buno obusawosawo bwafuna. Bagamba nedda tufune abasawo abaffe. Onaawulira bano bajja kwesobola baaba kugambira gatambatambula akadde kano ku social media era kooti ndowooza yayise dda Furufiga ku nsonga zino bagateekateeka nnaku za mwezi kooti begenda okubanga etuula. Furufiga alabika okuba nga baddamu okubanga batunula mu musango guno. Aba Erigon advocates Jenike Furufiga munnange yayitiddwa mu kooti naye nga Nammere yamufuukidde akayinja mu ngatto. Naye nga byatandikirawo ajanyoza Furufiga agamba naye natangula ekikazi natangula kyaki ewa Ajati agamba naye natangula kyaki yejjusa ekikazi kimufuukidde ekikazi yejjusa agamba naye natangula kyaki erikazi limufuukidde likazi Nammere. Furufiga bamuli bubi ate nga Nammere ayinza okweterera byamu okufutukayo ebyaddala kubanga Furufiga susuubira nti bukyanga bakompitinga nayo tenasobola okompitinga ne Nammere. Ndaba kizibu batunke ekirungi bonna bali mu gavumenti ono muwala wa minisita ate awo Furufiga beekuddeko ku level bujja akwata Busimpoke n'abunyigiriza n'abuwaayo akasente n'abugulirira naye kati gwe yaguddeko muzibu mukko. Ono ensimbi ayina ne Furufiga naye bwe bityo. Kati Furufiga tanenge gyayinza kubanga amuyingirira ennyo ekisusse. Nammere naye si ye mwangu si yagenda. Naye nga oli Furufiga nga singa muntu kimala yadde avudde nga ayogera ku nsonga zo singa baamukutte dda. Naye kati poliisi talina ngeri gyayinza kukwatamu ono muwala wa minisita kizibu. Furufiga agenda asanga okusomozebwa okw'amaanyi. Tuvula mbagambe nti amazima gajja na kuvaayo ku mulundi guno. Si balimba.
tayinza kompetinga n'ono buli busimple just mpisa abadde nga abwefunira n'abusibyanga nejjukira ono mulala mukko ayine naye alaga tamutya ne bali badde nga bamutya ba tiktokers nga boogera ku nsonga ze ng'abasindikira poliisi ng'ebakwata ng'atowa order nga babasiba kaakati nga babugyewo mu kkomera nga bakola ki babugulira nga buserekera ensonga naye kaakati onaawulira bajja kwetwalaganya bajja kwesobola mungera kubanga mugifollowinga likinga commentinga subscribinga nyiga kade nkwebaza gonna agifollowinga ya subscribinga antu wakola kyamaanyi okubanga ogyekumirako bagita Faadi TV yogi full figure ebintu byo tebinakubanga bitambula hakkiriya baba bamuli bubi bagenda kwabya